Tuli wano ne Uncle Levixon tugenda mu concert ya Mbeera nze Julie Potential nga ndi wano nga njagala tuwayewayemu ne Uncle Levi owalese abayimbi abedda waliwo obuyimba bonna lintambula mu kkubo n'ensisinkana omusajja nanyimiriza mu bangi nsenjagala ennyimba ezo nali muto naye zanyumira nga up to now zirina melody gwe abantu abo wakoze otyo bakuŋŋaanya kubanga si kyangu tebali ku social media tebali everywhere kiki ekigenda mu maaso era nabanoonya natambula mbasanga ku mirimu gyabwe amu n'ennya n'ennyonyi n'engenda mu America n'emitinga nabo yes naye nga njagala nga kyenfa kujja tubahonaringe tuba celebrating nabo balabe industry weri kwa mbali mirimu mingi nnyo amu tubafura maina kigenda mu maaso so nebaza Katonda nti yampa ekiseera ekyokuba nsobola okureachinga out kwonna era ne babanga bagenda beera okusho. Uncle Levi oyogeddeko ku mbeera ey'okubeera nga wewabaawo abalina obulemu katugeze tulina abantu bangi waliwo abalalu waliwo abakola batya ogenda sobola okuwa buli muntu alina obulemu kubanga abantu bangi beetaaga ekintu ekyo ogenda sobola okuwa buli muntu alina obulemu ticket okuyingira concert. They have a free ticket babanga alina obulemu okwebuli bagenda gisangawa no bayingira bwereere bayingira bwereere like bwajja ku mulyango ayingire buyingizi talina kyeddako babwereere abalina obulemu. Okay. Twakulabako n'omukyala Desire Luzinda kano kaffe njagala tukabulira abatulaba twakulabako n'omukyala Desire Luzinda ng'ebifaananyi bitambula ne batuuka yali video shoot ku luno guno omulundi tumusuubirewo ku concert agenda kujja era yalanze agenda kubayingira era nesha agenda beera nga performinga kigenda kubeera amazing njagala n'okumwebaza kubanga yatindiddiza olugendo okuva mu America yonna kubanga jjabeerewo awo abantu omukisa nange mwenyini ndi happy era nsaba Katonda mu mutima gwe kyegusinga okwagala. Waliwo we twasooka okujja kukola press conference ya Mbeera yalina ennaku z'omwezi before n'ojongerayo kyava ku ki embeera eyo yava ku ki management yange yali yakwata dates nga nyina okubeera ebweru era mulaba nagenda nina okubeera ebweru ku performance ezimu so kyekyo kyabaawo tuba twapushinga obulamu bwange saanya okudisappointinga abantu naddala nga already bakola ki bambukinga so nali sikimanyi era ekyo kyakyuka tekiriddamu kubeerawo mu management because it was very challenging naye tebaza Mukama kubanga bali basanyuka ate ne Katonda natuwa ekisa mu bantu nabo nabeera nga bali okke nakyo. Tukulabyeko ng'olina bapastors beweebaza emuwaka ensuso twagala obeebaze mu kamera yaffe n'ekirala otubuulire tulage nti waliwo abalala abetekubira abatenyigira mu kutambuza enjiri ya Mukama nabo baweewo obugambo obutono. Njagala okwebaza abasumba nga Pastor Bujingo wa Pastor Bujingo Rosias Bujingo wa prayer house in prayer house jakeritinga kwe njokobaza Pastor Bujingo wa Canaan Land kubanga mbereddewo muzeyi wange kwagala nnyo Mukama akupe omukisa and also in another special way njagokwebaza Apostle Lubega wa Family Ministries. Thank you so much for the support. Thank you for being there for me. Mukama mpe omukisa na buli kinoomu yonna kuva ku bayimbi ba mainstream bakuba Eddie Kenzo ba Spice Diana Waiki Benda Epas Caron Antongo, all these artists who have stood with me, Lydia Jasmine, Mukama mperonix. Mwebali nnyo Bebeku, mwebali ddala Mukama. Nga tujjeko abayimbi bantu ki boyinza okwebazaamu akensuso nga tumaliriza era nabubaka ki boyina eri abawagizi bafanyizi bange eri okwebaza mwebale kumpagira mwebale kwagala gospel music. Obugambo bw'osembayo eri bannamawulire n'abawagizi. Bannamawulire mwenna njagala kuwebaza naye wennyini webale kubanga otindiza ogenda ojja tubanga tusobola okukwata message eno tugiteeka mu nsi kubanga mu Katonda bawadde ekisa ekyenjawulo so mbebaza mwebale Mukama mpeera omukisa twesangeyo Saturday ne Kololo ku ssaawa 8 emiryango gigulewo ssaawa 10 tutandikirewo endongo paka obudde gye bunaatukoma bwe baatuwadde so mujje emitwalo 2 n'emitwalo 5 okuyingira Mukama mpeera omukisa. I love you so much.